Akakiiko ka Parliament aka Cosase kakalambidde ku Kcca okugula ekifo ky'omugagga mu Kampala okuteekako abatembeeyi. Nkwaniriza nnyo ku Bukedde tuli live ku Urban TV ne Bukedde TV 1 Ismail Nsubuga nga bulijjo katulabe ebikulu ebiri mu galero. Ekkuuli mu Bukedde. Savinga owangule mu kazannyo kakisoboka aka Pride Microfinance omuli pikipiki, TV, smartphones n'ebirala bingi. Pride Microfinance enkulaakulana nayo kwe kwesiima kwaffe. Embeera y'essomero lya Rwembugu yeeraliikiriza abalikulira kati abayizi babasomeseza mu miti. Akakiiko ka Cosase Kasimbidde Ekkuuli ekya Kcca okugula ettaka lya Bosco muwonge mu Kisenyi baseewo abatembeeyi. $1,000,000 obumbi obwa Uganda.